Mu mbalirira y'omwaka guno ogugenda okuggwako, gavumenti yayisa obuwumbi 25 ng'ensimbi zino zaali za kuyamba abavubuka okwekulaakulanya, wabula olw'obukwakkulizo obungi obwaziteekebwako, bangi tebannaba kuzifuna. Gye buvuddeko, abavubuka bano era beekalakasa nga bawakanya eky'ensimbi zino okulwayo, okutuusa abakulira poliisi lwe babatwala eri pulezidenti, n'alagira obuwumbi 16 buweebwa abavubuka ba Kampala, wabula nga nazo tebannazifuna. Kino kireetedde abavubuka bano okuva mu mbeera nga bagamba nti esigadde ennaku 3 gavumenti okusoma embalirira y'omwaka omujja, wabula ng'ensimbi ezaabaweebwa tebannazifuna, kyokka nga baateekamu ezaabwe okwewandiisa. Kati gye nkolera sikyalinnyayo. Buli wentuuka bagamba wuuye yaleeta sente za movement. Wuuye yaleeta sente za movement. Sikyalinnyayo kati. Omuluka gwange gwe gumu ku miruko egyali gisinga okuba obutayimba obuli successful. Tekukyabukuba lwakuba kire kyankuba gye niifuba okulaba nga mbasomesa mbabuulira gye tugenda okukolera. Akati ssebo ng'ongamba nti kire kyankuba tulina kukunga kwekalakaasa ku ssente z'abavubuka. Nejjukira ngenda kweyunga ku bavubuka, kisooka ndi buvubuka omutendeke bokisa. Abavubuka bano era babadde bagaddewo ekitebe kya ggombolola y'e Kawempe, wabula akulira poliisi mu Kampala Andrew Kaweesi n'abawooyawooya okutuusa lwe basisinkanye omumyuka wa mmeeya wa Kawempe okutereeza ensonga eno. Tukkaanyiza era nga tutunuulira ne empapula ezivudde mu KCCA Executive Director yawandiise ng'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 tezinaakuggwa omwezi guno, ensimbi zino zijja kuba zitandise okuweebwa divisions. Mu lukiiko luno bawanyisiganyizza ebisongovu era ne balabula okuddamu okwekalakaasa singa tebafuna nsimbi zino. Tulina obulumi bungi, abaana bataddemu ssente zaabwe nnyingi. Ate no gweva kugwe oyinza okuba gwina kofuna naye abaana tulina bizinesi za mitwalo 3 chapati. Olina akwate mitwalo 5 n'agoba biki kimanya birth certificate biki kayina ne kamugwako. Ate n'abeera nga tafunye obusungu tulina bungi. Genda obagambe bwayita 3UC Welding oba yayitamu ng'okwata certificate yange ogisasule. Bw'oba togisasudde kugireeta kubeeramu nga 15 kufuna ssente, nja kubazza wano tusaleko mu ofiisi yo aramu aramanyi. Eno gavumenti nze nagironda ndi mukulembeze. Kubanga ate tugenda kuba babi nnyo nga 16 nosinga sina byengenda kwongerako nze mbadde njagala musisi wano okuba nga kakkanamu. Wabula omumyuka wa mmeeya agumizza abavubuka bano n'abategeeza ng'ensimbi zino bwe bagenda okutandika okuzifuna ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Era nabasuubiza abavubuka singa 15 tebatandika kuteekako ssente zaabwe, nange nja kubeegattako kubanga kye balwanirira kyabwe lwakuba kiruddeyo, ate tetujja kugumikiriza kulaba nti kiyingira mu mwaka guli omujja. Abavubuka abasoba mu 35 be balina okuganyulwa ku nsimbi zino ku bibiina 73 ebyewandiisa mu ggombolola y'e Kawempe. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungeezi.